Palaso Nation Lips TikToker bekoze ebintu ku stage ate nga Spice Dana ateze munange omusajja akatego eside eno. Laba engeri gye bekoze obusolosolo ate wali ku stage muganda wange ngenda kubeera nga ntandika munange ate ne Palaso ate masawunjije n'omuyimbi Spice Dana. Kakati nno akatambi akabadde kagetinga vailo ate wali munange ku mikutu egy'enjawulo ke k'omwana mulenzi munange ate Palaso ne TikToker ono Shine Lips muganda wange kyebekoze ku stage wali. Shine Lips agambye nti leka nkufuuwe ssente mpya n'enkadde eside eno mufuuye ssente bitya kati soke tulabe ekibadde mu katambi ate ndyoke nkomewo ne Spice Diana. Thank you for the money. It takes a little blood. naye nga bwekityo bwonna nga bwekitambudde omwana bannange akikoze Shine Lips eside eyo n'omuyimbi munnange ate Palaso. Kati awo kankuggyeko ate nkutegezeeko nti no Spice Dana ne Fani munnange mu katambi nabo beekoze ebintu bitya eside eno. Spice Dana agambye nti leka nkutega akatego. Omanyi Fani okumufuwa ssente empya n'enkadde eside eno kibadde kirala nnyo mu katambi. Sigenda kubeera nga nkulwisawo, leka nkuweko katambi ate male nkomewo. Bannayisi byange ndowooza owulidde agambye nti no ye awali ssente mbu ye tavaawo naye Spice Diana tagwayo. Naye nga bwekityo munnange ate bwekitambudde ngenda kusaba vidiyo gimpe like obeera nga tonnaba n'okusubscribinga.